Father Achilles Mayanja, Chancellor Reverend Father Mare Sentumbwe, Father Anthony Musala, Father Nkusamu ekitiibwa abadde nga nzangamu amaanyi buli lwe gabadde gabanga gasebengerera, Father Mayanja, Father Guy William, Father Kambagire Alex, Father erinnya lye nali sobyamuko we nali ebusega bwe twali mu mmisa ne mulaba ng'agize bw'atyo amaaso ne mmanya awo erinnya lisobye naye nalikwata kati bukusu. Era abakulembeze kwaya yaffe eyimbye obulungi. Waliwo Professor omwe yaŋŋamba guno omuti mulabye mukulu ogubadde waneeno. Bw'obanga onoonya omuti omugumu onoonyanga nnyo emiti egikulidde mu bitundu eby'empewo. Lwa nsonga kibuyaga oyo agira ne gibanga stem oba guno muwaatwa gw'omuti ogwo ne guba nga gukoze eki nga gugumye. Kati kibuyaga wa kwaya eno ye practice gye babeeramu buli kaseera mu wiiki. Kwe kusoomoozebwa okw'ensawo kubabeeramu mu buli wiiki ne bajja waneeno naye nga teri abasomesa. Era ne wabeerawo profesa eyaŋŋamba nti bw'obanga oyagala obugagga obw'emyezi 6 lima omuceere. N'aŋŋamba bw'obanga oyagala obugagga obw'emyaka 4 oba emyaka 3 simba emiti. Naye n'aŋŋamba bw'obanga oyagalanga obugagga obuva wakati w'emyaka 10 n'okugenda mu maaso somesa abaana. Wendabye abaana bali nga batudde wali eri ne practice kwaya gyeyitamu ne mpulira nga ndaba nti eggwanga Uganda ddala lirina omusingi ogukola ki ogumala. So okusookera ddala neebaza akakiiko akaddukanya ekereziya eno, ne neebaza ekereziya katolika, ne neebaza ne akakiiko akaddukanya kwaya olw'obwesigwa bwe bampadde, ate nange okubeerako mu kifo kino eno okulaba nga tujjukira akaseera Yesu ke yafa ate naaba ng'akola ki ng'azuukira. Okufa buli omu afa, naye yazuukira ali bameka? Ali omu. So kijjukiza bingi nti wanjawulo nnyo eri abo bonna be mwali mukoze eki, be mwali muwuliddekokko. Ng'enzikiriza endala zikkiriza mu kiseera kino okukozesebwa n'okubeeranga akagologoosi mu kaseera ak'okusoomooza kaneeno, ng'ebintu ebikyamu biteekebwako kiwandiise icing sugar. Naye ekereziya katolika tekkiriziddwa kukozesebwa. Buli awali ekikyamu ekyogera nti kiki nti kikyamu. Era nga ojja kulaba nga mu biseera ebimu bannaddiini abamu babuuzibwa n'ebbula ly'emirimu nga lingi. Olugira nga bapalapalanya anti kakati mu byawandiikibwa edda tewalingayo mirimu. Ekyo ekibuuzo bambi endiga neegenda nga tekoze eki nga tematidde. Ne wabeerawo nti nga waliwo okuwambibwa kw'abantu bangi. Naye omunaddiini adda nedda mu byawandiikibwa bw'ogenda mu kitabo gundi baawambanga ki abantu. Ne ekereziya katolika kyova olaba nti bwe nzija waneeno mpulira nga ndi waki nga ndi waka. Primary yange okuviira ddala P1 paka P6 nasomera awo ku Queen of Peace Primary School gwe nava ate ne ŋŋenda ekyengera. Then O level okuviira ddala senior 1 paka senior 4 nensomera ku Lubiri Secondary. Omukulu w'essomero waneringa mu primary abo bamuyitanga sister mama. So twajjanga waneeno buli Lwakutaano lyalinga tteeka. So oyinza okugamba nti MP gwe mwalonda ayinamu ku mpeke yaki, ku mpeke y'eddiini, saakuzibwa mulambaalo. So baganda bange abakkiriza abali mu kifo kino eno, ndi musanyufu nnyo. Ate era n'ekirala engeri gye tuli nti kwaya yaffe erina okusoomoozebwa okw'amaanyi. Abasinga ku bo tulinamu doctors, tulinamu bannansi, tulinamu buyinza okugamba nti ebitone biri awo temulowooza nti balina mirimu.
mutebalina mirimu naye ate ne bw'obanga olina omulimu gwe wandyagadde okugaba mbadde nsa mu kaseera kaneno otunuulire nnyo kwaya yaffe lwa nsonga beerekereza ebiseera byabwe byandibadde mu masanyu naye ne basalawo okubwa Mukama Katonda ate okutegekera ebiseera byabwe eby'obulamu bwe bali bavudde mu ki nga bavudde mu nsi eno nga bafaatha baffe bakola ki bwe bakola. So ku nsonga ya project gye bagambye bo basazeewo okwagala ddobo tebaagala kyennyanja. Omanyi waliwo enjawulo, oyinza okuleeta emitwalo 5 n'ogibawa naye nga ate tubasomeseza sente ezo gye bakola ki gye bazijja. So bakoobye buli ssaawa okusaba ekiki ekyennyanja, baagala batandika okwevubira eyo nga ye project gy'ettaka gye bakola ki gye baagala. Nze ku lwange ku ssaawa eno nazze ndi mwetegevu kubawa millions 3 naye okusinziira ku maloboozi gendabye neŋŋamba waayo wiiki eno bakimeyo ne millions endala mmeka 2 awamu ziwere mmeka ezo nga zenjogerako. Ndi musajja akolerawo atasuubiza era nga zo zikola ki weeziriwa. Nja kusaba muwanika ajje waneeno akime ensimbi ezo. So olw'obufunda bw'obudde ntegeezeddwa nti obudde butono. Nja kusaba buli wanawabeerawo okusoomoozebwa buli kibuyaga wanaakuntiranga mu kwaya yaffe eyo ne Eklezia Katolika mbeere ng'omu ku abo abayitibwa okulaba nga ntikka ettaffaali ku ebyo binaaba bisoomooza kyaki. Neeyanziza nnyo neeyanzigidde ddala. Weebale nnyo ssebo MP waffe okoledde ddala nga bwe nali ekansanga abantu nali nabayigiriza nga neewala nnyo pledges nga abantu bakusuubiza ate n'oteekamu amafuta airtime ate nga nze saagala kubanja muntu ssente ze saamuteresa. Okikoze bulungi era bw'ona otukola bw'otyo kijja kubeera kirungi nnyo. Weebale nnyo weebalire ddala okujja obudde bwo bungi manyi muli bize nnyo ennaku zino n'otufiisiza kadde n'ojja ate n'otoola. Weebale nnyo okuwagira kwaya yaffe eno. Weebalire ddala ssebo. Kama akwongera omukisa munene. Amiina. Kaakati tugenda kuggalawo nengenda kusaba Father Musaala tugenda kuwa ab'emmisa eddako mutuweemu eddakiika 10 zokka. We are going to be late by only 10 minutes. But mass is on, please. Sorry for that inconvenience. Naye mutuweemu eddakiika 10 zokka. Father Musaala arapinge. Twebaza nnyo Chancellor etuwadde emitwalo 5 nazo siza kusuubiza. Awo nno Father Musaala akazindalukako olina eddakiika 10 tutandike emmisa eddako. Thank you so much. Nga neewala nnyo pledges ng'abantu bakusuubiza ate n'oteekawo amafuta airtime ate nga nze saagala kubanja muntu sente ze saamuteresa. Okikoze bulungi era bw'ona okukola bw'otyo kijja kubeera kirungi nnyo. Weebale nnyo weebale ddala. Ali mu bibiza eby'ennaku zino n'otufiisiza kadde n'ojja ate Okay, ekibadde wane. Okay. Honorable. Tulongosemu ensonga ebadde mu kkanisa. Okay, olunaku olwaleero tubadde mu Easter Carols. Easter Carols zibadde nti zayongezebwayo mu maaso. Mukimanyi bulungi nga bwe nkimanyi gye twali twafiirwa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. Nekiri ngeri gye twali mu kaseera ak'okungubaga ne tuzongerayo oba Eklezia nezongerayo mu maaso era nga tubadde mu kujjukira olunaku Yesu Kristo lwe yazuukira n'agenda mu ggulu. Mukimanyi bulungi nti bangi abafudde abantu betuyinza okuyita ab'amaanyi abaaki naye nga mu bonna yazuukira ali omu yekka nga Yesu Kristo. Era nga wabaddewo n'okusoomooza okwa kwaya mubaddemu okwanja ensonga zaabwe nga bonaagamba nti balina ekirowoozo ekyokwagala okubeera nti bo bennyini nga kwaya bateekawo ettaka bayinza okukolera emirimu egibakulaakulanya nga projects okulundirako ebisolo okulimirako ne bategeeza nti omuntu yenna bw'abanga aliwo tebayinza obuteetaaga buyambi bwokka bwa nsimbi noyinza okubaayo n'ettaka kasooba w'ekyapa kwaya ya mukyaki Rubaga ekola ki babeera balyaniriza bulungi nnyo. Era nga nze kennyini neneeyama nti buli wabeera wabaddewo okusoomoozebwa kwonna embeera ebanyigiriza mbeere omu ku abo be bayinza okugamba nti bano mundu zaabwe emmenye nti bwe babakubira amasimu bakola ki bajja.
mpaddeyoko n'obuyambi obutonotono ng'era obwo bulabiddwa n'abalala bangi. So kye tutayinza kugaana kwe kubeera nti ddala obwetaavu n'okusoomozebwa wekuli wanene mu kwaya yaffe ey'Olubagala. Obudde n'ogamba abantu bano bawamba kiwamba abantu naddala ku nsonga eyo gye twogedde nti enzikiriza nnyingi ezikozesebwa bannabyabufuzi abyekko b'oyinza okuyita ba evil politicians nga buli awaba wabaddewo okusoomozebwa oba ekintu ekibi ekigenda mu maaso mu ggwanga bo bagezaako okukirongoosa n'okukisiigako kasukaali. Naddala omuntu ayinza okubuuza munnaddiini naye bannaddiini ddala mutubuulira mu makereziya naye ate ensonga z'okuwamba abantu nga zo temuzoogerako. Awo ate munnaddiini waavireyo n'agamba nedda nembyawandiikibwa edda walingabo okuwamba kw'abantu ebintu ng'ebyo. So n'atalema kwogera n'agaana okwogera amazima nti okuwambibwa kw'abantu kuli ku bukulembeze obubi obukola ki obuliwo. So tuba twagala nti naddala ekereziya katolika yo ebadde ensaale ennyo mu kubeera nti ekikyamu ekita kikyamu n'ekirungi ekiyita kiki kirungi. So twagala n'abenzikiriza endala ne bannaddiini abalala babeere nti ddala nti batiiririra mu maaso g'akaseera kano nga kibuyaga akunta, awali ebbula ly'emirimu, awali okutibwa kw'abantu, awali enjala eriisa bannayuganda akakanja, baviire ddala bagambe nti obukulembeze obubi bwe buviiriddeko ddala bino ebikyamu ebikola ki ebigenda mu maaso. So kusoomoozebwa okuliwo kyova olaba nti mbadde credit oba oyinza okugamba nti okutendereza omulimu gwabwe gwe bakoze nti buli awali ekikyamu wakola ki ddala bwekiri. Era nange ne mbasuubiza nti nnyinza obutagusa nsonga zonna naye nnyinza okubeera gy'oyinza okugamba jampa kebo eyinza okubeera nti ezuukusa abantu bange ate bo bennyini bagguseesa ensonga zembadde njala okukola ki okuggusa. Tukutendereza Yesu, tukusinza Yesu, tukutendereza Yesu. Bakristo baganda bange, Cathedral Administrator Father Achilles Mayanja, Chancellor Reverend Father Mane Sentumbwe, Father Anthony Musala, Father Msamu ekitiibwa abadde ganzangamu amaanyi gabadde gabanga gasebengirira, Father Mayanja, Father Guy William, Father Kambagire Alex, Father erinnya lye nali nsulyamu bwe nali ebusega bwe twali mu misa ndi mulaba nagize bwati amaaso nemanya awo erinnya lisobye naye nalikwata kati mu kusiba. Era abakulembeze kwaya yaffe eyimbye obulungi, waliwo profesa omwe yaŋŋamba guno omuti mulabye mukulu ogubadde waneeno, bw'obanga onoonya omuti omugumu onoonyanga nnyo emiti egikulidde mu bitundu eby'empewo, lwa nsonga kibuyaga oyo agira nekiba nga stem oba guno muwaatwa gw'omuti ogwo ne guba nga gukoze eki nga gugumye. Kati kibuyaga wakwaya eno ye practice gye babeeramu buli kaseera mu wiiki, kwe kusoomoozebwa okw'ensawo kubabeeramu mu buli wiiki ne bajja waneeno naye nga teri abasomesa. Era ne wabeerawo profesa eyaŋŋamba nti bw'obanga oyagala obugagga obw'emyezi 6 lima omuceere, n'agamba bw'obanga oyagala obugagga obw'emyaka 4 oba emyaka 3 simba emiti, naye n'agamba bw'obanga oyagalanga obugagga obuva wakati w'emyaka 10 n'okugenda mu maaso somesa abaana. Bwendabye abaana balinga batudde wali eri ne practice kwaya gyeyitamu nempulira nga ndaba nti eggwanga Uganda ddala lirina omusinde ogukola ki ogumala. So okusookera ddala neebaza akakiiko akaddukanya ekereziya eno, ne neebaza ekereziya katolika, ne neebaza ne akakiiko akaddukanya kwaya olw'obwesigwa bwe bampadde, ate nange okubeerako mu kifo kino eno okulaba nga tujjukira akaseera Yesu ke yafa ate naaba nga akola ki nga azuukira. Okufa buli omu afa, naye yazuukira ali babeka ali omu. So kijjukiza bingi nti wanjawulo nnyo eri abo bonna be mwali mukoze eki be mwali muwuliddekokko. Ng'enzikiriza endala zikkiriza mu kiseera kino okukozesebwa n'okubeeranga akagologoosi mu kaseera ak'okusoomooza kaneeno, ng'ebintu ebikyamu biteekebwako kiwandiise icing sugar, naye ekereziya katolika tekkiriziddwa kukozesebwa.
buli awali ekikyamu ekyogera nti kiki nti kikyamu era nga ojja kulaba nga biseera bimu bannaddiini abamu babuuzibwa n'ebbula ly'emirimu nga lingi olugira nga bapalapalanya anti kakane mbyawandiikibwa edda tewalingayo ki tewalingayo mirimu ekyo ekibuuzo bambi endiga neegenda nga tekoze eki nga tematidde ne wabeerawo nti nga waliwo okuwambibwa kw'abantu bangi naye omunaddiini nti nedda mbyawandiikibwa ogenda mu kitabo gundi bawambanga ki abantu ne ekereziya katolika kyova olaba nti bwe nzija wano eyo mpulira nga ndi waki nga ndi waka primary yange okuviira ddala P1 paka P6 nasomera awo ku Queen of Peace primary school navaati nengenda ekyengera then O-level okuviira ddala senior 1 paka senior 4 nensomera ku Mbiri secondary omukulu w'essomero waneringa mu primary bamwitanga sister mama twamwitanga sister mama so twajjanga wali buli lwakutaano yalinga tteeka so oyinza okugamba nti MP bwe mwalonda ayinamu ku mpeke yaki ku mpeke y'eddiini saakuzibwa mulambaalo so baganda bange abakkiriza abali mu kifo kino eno ndi musanyufu nnyo ate era n'ekirala engeri gye tuli nti kwaya yaffe erina okusoomozebwa okw'amaanyi abasinga kubo tulinamu badoctors tulinamu bannansi tulinamu buyinza okugamba ti ebitonde biri awo temulowooza nti balina mirimu tebalina mirimu naye ate era ne bwobanga olina omulimu gwandyagadde okugaba badde nsa mu kaseera kanene otunuulire nnyo kwaya yaffe lwansonga beerekereza ebiseera byabwe byandibadde mu masanya naye ne basala okugwa mukama katonda ate okutegekera ebiseera byabwe ebyobulamu bali babavudde mu ki bavudde mu nsi nga bafaatha baffe bakola ki bwe bakola so ku nsonga ya projekiti gye bagambye bo basazewo okwagala ddobo tebaagala kyennyanja omuli waliwo enjawulo oyinza okuleeta emitwalo etaano n'ogibawa naye nga tetubasomeseza sente ezo gyebakola ki gye bazijja so bakubi buli saawa okusaba ekiki ekyennyanja baagala batandika okwevubira nga eprojekiti gy'ettaka gye bakola ki gye baagala nze ku lwange ku saawa eno nazze ndi mwenzegevu kubawa miliyoni 3 naye okukitira mumaloozi gendako nenganga waayo wiikendi bakimire ne miliyoni endala mmeka biri awamu ziwere mmeka musajja akolerawo atasuubiza era nga ajja zikola ki bwezi wajja kusaba muwanika ajja waneero akimene ensimbi olw'obufunda bw'obudde ntegeezeddwa nti obudde butono nja kusaba buli wawanaawabeerawo okusoomozebwa buli kibuyaga wanaakumukiranga mu kwaya yaffe eyo ne ekereziya katolika mbeere ng'omu ku abo abayitibwa okulaba nga njika ettafaali